الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أتنزل الله تبارك وتعالى ثم سبب سبينغاني من بكم نبي محمد صلى الله عليه وسلم أي مبفونزي ولوانو من ينزي أينين سونغا ينجغالا فينا بإذن الله تجمع يشوكويغا أغامبا مسجى yamuwasa ne bawangala ebbanga lye bawangala omusajja ono wayita akabanga n'asalawo agende ebweru anoonye ssente okutebenkeza bulamu oba kwongera mu buwangaazi bwabwe bafune obuwangaazi obulungi obaoliawo biidhnillah. Naye mwanyinaffe ono agamba nti omusajja abadde ebweru agenda mu myaka 10. Omusajja oyo takomawo, amuwuliriza ku ssimu agamba oluusi amuweerezaayo obuyambi nawe bwennyini bwamuswaba n'amusaba omumuta omusajja n'agaana. Agambye yamugamba yamusaba muwettalako omusajja n'agaana. Naga ekyokubiri ye n'agamba omweyambulula, omusajja n'amugamba nti byo byonna byonna baweyambuludde ebyo bibyo nze okyali mukazi wange. Naye mwanyinaffe ono agamba nti ate ekisinga omumukaluubiriza awulira mwetaavu ate omusajja ono talagaawo kabonero konna kakubeera ng'akomawo. Amaze emyaka 10. Abuuza nti nkole ntya? Awulira akaluubiriziddwa oba azitowereddwa. Ekisembyeyo n'agamba nti olala yamugamba omuddiza amahare, naye omuvubuka n'amugamba nti ekyo kinini w'okikolera wennenyira ennyonyi n'enkomawo n'ekujjayo gy'ofumbiddwa. Kuga omuwala ali puzzled, takitegeera. Omusajja aganya omuta talaga obubonero bwakudda, yeebuuza akola atya. Aqulu billahi tawfiq. Abooluganda bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa min ayatihi, omu bubonero bwe yagamba nti an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, yatonda ng'ajja tugende ng'amakulu bwe gali oba amakulu ga aya eyo. Allah yagamba nti min anfusikum azwaja, Allah yatonda yagamba nti nga nzijjamu mmwe amakulu. Kitaffe abuna Adamu alayhi salatu wassalam yamutonda nga amugjamu mukyala we Hawa. Nagamba nti abakyala abo olutondo olwo yabatonda oba okutonda kwe yatonda oyo omukyala wa Adamu alayhi salatu wassalam n'awa n'ensonga lwaki yatonda abakyala, litaskunu ilayha waja'ala bainakum mawadda wa rahma. Naga ntubeere abasajja bano nga batebenkerera eri abakyala abo. Nagamba nti era waja'ala bainakum, yekennyini Allah subhanahu wa ta'ala n'ateeka wakati wammwe, n'agamba nti mawadda omukwano, yagamba nti ne rahma n'okubeera nga musaasirigana. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta aya endala ng'ayogerera ku bakyala, yagamba nti nisaa'ukum harthun lakum, yagamba nti bakyala bammwe yabayita nnimiro. N'agamba nti fa'tu, mubeere nga mugenda eri nnimiro zammwe akaseera konna omubeera mwagalidde. Aya nnyingi ng'alaga enkolagana ey'omuggundu, enkolagana ey'amaanyi, enkolagana ennungi eyina okubeerawo wakati w'omusajja n'omukyala oba ne mukyala we, wakati w'omwami ono ne mukyala we oba omukyala n'ono omwami we. Aya nnyingi endala Allah subhanahu wa ta'ala abakyala yagamba nti libaasun lakum, bakyala bammwe yagamba nti byambalo byammwe. Byonna obubonero oba aya subhanahu wa ta'ala zaleeta okwogera okufaanana bwe kutyo, atuzzaayo ku kikolo ekyessanyu ekyali badde wakati w'abaddu bano abasiimaganye ne babeera nga buli omu afumbirwa munne. Mwannyinaffe ono ali ku kaseera kazibu, abuuza nti nkole ntya? Abanga abakkiriza ebadde ensobi nnene nnyo abavubuka gye tukoze okubeera nga tuwasa abaana b'abandi, n'omala n'omulekawo n'ogamba nti ogenze kunoonya ssente. Tomutadde omwana ono mwetaavu, omwana muto, omusumuludde, alina obulamu bwawulira bwayagala, ng'obwongo bwo buyinza okukulaga nti ssente oba nakwagala nnyumba oba byonna by'olya by'omusindikira. Naye ebyo nkukakasa si bye bitebenkeza, si bye lissanyu eryannamaddala lyawulira lyayagala. Tulaba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
yagamba omusajja yenna makulu ga hadithi nti waba atambula n'alaba embeera yonna emuleetedde mu birowoozo bye ng'afunye ekyoyo ky'obwagazi, omusajja ono adduke agende eri mukyala we bafune essanyu bombiriri. Kikulaga obuwangaazi obwa nnamaddala ekiri emabega w'okubeera nga omuddu awasa oba okubeera nga afumbirwa abange lyalibadde essanyu ery'omukwano ery'oku ntikko abafumbo ababiri lye bafuna. Mwannyinaffe ono akaluubiriziddwa azitowereddwa abanga abavubuka tulongoose enkola gye tukolamu ebintu byaffe. Ekigendererwa mu kubeera nga tuwasa abaana abandi be tuwasizza nabo okubeera nga batufumbirwa abange essanyu. Omwana ono kufuna waawummuliza mbeera ze za bwagazi, kubeera ng'afuna waawummuliza amaaso ge, kubeera ng'ebiyungo bye biina we bitebenkerera amakulu wabikuumira. Abooluganda abakkiriza waman ibtagha yenna anaakwata ekkubo ghayra dhalik fa ulaika humul aadu, yenna omuddu akwata ekkubo ery'okumala obwagazi bwe nga takozesezza kkubo lya kubeera nga awasizza oba ng'afumbiddwa, omuntu oyo yagamba nti aba alumbye ensalosalo za Allah, aba asusse ensalosalo za Allah. Nabo kityo mwannyinaffe bw'ati bw'afaanana. Ayeekubye ku muvubukadde tamulaga obubonero bwa kudda, yeebuuza bannange nze nkole ntya? Awulira akalubiziddwa, yali yagadde okubeerako n'essanyu, essanyu lyenjogerako ffenna tetumanyi, naye omuvubuka ono ye amulaga nti gwe guma, nze nkyanoonya ssente. Akutta omwaka ogusooka, akutta ogwokubiri, akutta ogwokusatu, myaka 8, myaka 10 omwana w'abandi amulesse ku mbeera efaanana bweti. Wallahi zambi era buli azaamaanya ow'ekika ekyawaggulu. Omuddo ono bw'alina okusasulira mukyala we, bw'alina okusasula mukyala we, imma mukyala we yanaamusonyiwa oba bajja kusinkagana mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga amubanja, amutadde ku kikemo oba kibeera kikemo ky'oba otadde ku munno saawa yonna, asobola okulemererwa. Uganda nga bwefuukuse bwefaanana obwonoonefu, mukazi wattu yakufumbirwa amanyi, alina wagenda okuwummulira, kyewuunyisa okubeera nga teggwe omulaganyisa birala oba omulaga birala. Abanga bakkiriza teriyo omuwendo gwa ssente gutebenkeza bufumbo, teriyo omuwendo gwa nnyumba nnene etebenkeza bufumbo, teriyo omuwendo ba bulungi bwa kidduka kiyinza kutebenkeza bufumbo, wa illa ekintu kyokka ekitebenkeza obufumbo kino abanga eddiini. Bakyala b'abagagga ekibalabya mu mawulire, baawe tamuwa budde naye nga baawe alina ssente, yamugulira emmotoka, ennyumba erina jacuzzi, kuliko swimming pool, buli kamu konna mwekali firiji, ebyokulya eringa supermarket. Naye ogenda okwekanga nga mukoomugagga abeera tempted oba mbeera ze amaliriza ayendeddwako asikaali, amaliriza ayendeddwako obuvubuka buno bushamba bwoyo bukola ewaka, amaliriza ayendeddwako driver amuvuga, ba tamuwa budde. Obwongo n'omulaga nti alina keera wa kisekka, kunoonya ssente, kumwambaza, kumuliisa, mugulira ssimu ya bukadde 5. Obwongo ne bumulaga nti omukyala liri essanyu lyanoonya, abange si kituufu. Allah atugambye okubeera nga abaddu bano ababiri buli omu litaskunu ilayha, okubeera nga owummulira gyali. Omukyala omu ku mulembe gw'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yafuna embeera eyakyusa okwagala kwe yali ayagala bbaawe, n'akwata ekkubo. Kissa eyo nzikira twali tugyogeddeko. N'akwata ekkubo n'agenda ew'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, n'amugamba nti wange omubaka, munnange nnemereddwa, ndabye ebbanga lye nnaamala nga nina omusajja ono nnyinza okubeera omulyaza amaanya. Allah subhanahu wa ta'ala n'anvunaana, mpulira obwagazi bwange gyali tebukyaliwo, nnyinza obutamusanyusa mu bwennyini bamusanyusa, ne ntuuka mu maaso ga Allah nga nina ezambi, nina okusasula omusajja ono. Omukyalo ono nabbi n'ayitibwa abasahaba bayite bbaawe, bayita bbaawe omukyalo ono. Nabbi nga tannaba kuyita bbaawe n'amugamba nti omusajja ono akukuba, n'agamba nti munnaye omusajja tankuba, n'amugamba nti takuliisa, n'agamba nti andiisa, n'amugamba nti takwambaza, n'agamba nti annyambaza, tanzijanjaba nti n'amugamba nti kiki. Omukyala n'asirika ng'aganya okuwulira nabbi ekituufu oba ye kye yali awulira,
namugamba nti nabbi nze nkwegayiridde mpulira omutima gwange gukyuse naye nti okubeera omuli azaamaanya uli abasajja oba abakyala afaanana bwe batyo nga wulira atya okubeera okupretendinga nti ayagala omuntu ono naye nga tamwagala amukumbidde mu mbeera ya bulumi mu mbeera ya bikemo agamba nti ntya nnyinza omusajja ono muli azaamaanya nentuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ng'omuddo ono ammanja batuma omusajja ono oba batumya omusajja ono bawoonoona omukyala namugamba nti munnange omukyala agambye nti akweyambuludde ennimiro yo yina agikomezzaawo ayagala gikuddiza omusajja n'akaaba neyeesansabaga nabbi namugamba nti kale mugumiikirize ensonga zammwe nja kuddamu nsitulemu olunaku olunaddako nabbi nga ayagala aggezesa omukyala ono oba anaafunamu akeekuba mu mutima okudda eri omusajja ono weewuunye bano betwogerako ababiri buli omu yali awangala ne munne naye baafunamu oba omukyala yafunamu setback mu mutima guno olwo ate butya omusajja ono mugaana afa ono omuvubuka alese omwana w'abandi gwolese n'emyaka 10 emyaka 10 la ilaha illallah emyaka 10 abange twegendereze tuwasa abaana b'abandi naye ebintu ebyo tubakola wallahi muwala walina okukisasulira imma muwala we yagenda okukisasulira oba Allah subhanahu wa ta'ala agenda kufuna kyakukola in return oba ng'osasula bulumi buno obulyazaamanya bw'okoze ku mwana w'abandi abalala tubawasa n'omuleka mu nju omwonoonye ogenza okulaba azadde figa ekyuse gye wali olaba tokyagiraba ogenda okulaba nga ekifuba kuyonsa ng'ebbeere tekyalinga ogenda okulaba nga yenna akyuse omuddu n'otagumiikiriza ng'okubaako naye gwe lyolabanga essanyu gy'oli kyekikyusizza omubiri gwe mu budde mulabirire ddamu omuzimbe buto ddamu beera naye addewo oba afune ekifaananyi afune okwagalibwa okwo mu mbeera zonna mu kukyuka kwe ne mu kubeera nga bwe yali abaddu bangi kye tukola tubalekawo abamu baba mbuto abalala bamala kuzaala ogenda okulaba akuswaza mu banno n'ofuna obuwala bw'oyendako abange ezambi wallahi oyenda nga mukazi wo takimanyi naye mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala ajja mmulaga obujulizi bwonna ku qiyama wamuli azaamaanya omulaga nga amwagala naye nga tubaleka mu nju ne tugenda ne twenda omusajja ono gwe twogerako mu basahaba omukyala yali amanyi ekituufu ki omusajja ono kye yali yamukola oba ki ekyakyusa obwagazi bwe eri omusajja nabbi akwata omukyala ono amugamba nti newe okusulawo wennyini tulabawo bulungi naye ojja kusulawo mu kiraalo mu kiyumba ky'endiga omusajja namugamba nti ddayo ensonga tujja kuddamu tusulemu ku makya omusajja ono n'akwata ekkubo n'addayo ng'agakaaba omukyala ono n'asula mu kiyumba mwennyini endiga mwe zisula omukyala ono obudde bukya ku makya swala ewedde nabbi amutumya nti mugende mupitire omukyala yabadde wano n'ensonga ze nebba bayita omukyala ono bamuleeta ewali omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama nabbi abuuza omukyala ono nti owange wasuza otya omukyala yanukula nabbi ekigambo ekyamwewunyisa namugamba nti owange omubaka wa Allah sifunangako ssanyu sifunangako kiro sifunangako butebenkevu sifunangako mirembe ng'emirembe gye nafunye ekiro kye namaze nga nsuze mu kiyumba ekyo ekyendiga omubaka musallama n'akakkasiza ddala nti omukazi ono mu butuufu yamaliridde omutima gwe gwakooyedde ddala n'ayita omusajja namugamba nti munnange sahaba wange omukyala munnange yakukyaye naye gumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kuddizaamu omulala omukyala nazzaayo byali omusajja ono byali amuwadde amakulu n'amuyambulula kati abooluganda abakkiriza twegendereze abamu atiisatiisa muwala amugamba nti sigenda tamulaga bubonero bwakudda to the extent omuwala ono bwe munawulira ka audio ke atuuse ne ku level n'agamba nti omusajja bw'amukubira essimu n'amubuuza ku by'okudda oba n'amugamba ku by'okumuta oba n'amugamba ku by'okumuyambulula ng'ajjako essimu ng'agifuula bize ono omwana w'abandi gw'olumya gw'otadde ku kikaliriro y'olowooza jjinja terina kiwulira olowooza kisenge abanga alina obwetaavu buli wanaakemu wanaagwa mu zambi n'atendewalirwa olina okufuna omugabo gwafuusa ensonga okufumbirwa kwe yakufumbirwa oba abawala bano okufumbirwa avubuka kwe batufumbirwa abanga anoonya waatebenkerera Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nayogera ku mbeera z'abakkiriza yagamba nti beesiimye abaddu abakkiriza naye yagamba nti alladhiina hum lifurujihim hafidhun abaddu abakuuma obuwerere bwabwe illa ala azwajihim okujjako alaga olukuuma abaddu lwe bakuuma obwerere bwabwe ne batenda yagamba nti obwetaavu bwabwe babumala bali ne bakyala baabwe babumala ne bakyala baabwe omuwala ono olowooza emyaka 10 talina ssanyu
tayina awulira obutonde bumubanja yafumbirwa amanya akufunye agenda kubeera naawe ne wallahi tunne empisa gye tuyisizaamu abaana b'abandi abavubuka abange bw'olabanga tukyasobola obanga tonnaba kusobola kuba na mwana w'abandi ssente okyayagala ozinoonya sooka ogenda onoonya ssente olyoka owase noonya ssente gwe zowulya zoonoonya gwe obwongo bwo bwe zikulaga nti bw'onaafuna zino zizigenda otebenkeza amaka go gwe muntegeerayo gwe zoolaba ezikumala olyoka owase okusinga okuwasa omwana w'abandi n'omuleka wano n'ogenda e Bahrain n'omuleka n'ogenda e Dubai n'omuleka wano n'ogenza e China oli ku kyeyo gwe kennyini naawe twewuunya obuwangaazi bwo ng'omukyala wamuleka wano ewangalira kwani waliwo omuddu omu gwe mmanyi tebanyumiza munyumize yaleka omwana w'abandi wano amwasizza bamuwadde omuwala wa myaka 18 mwana muto omuddu oyo agenda afuna omwana w'abandi amuzaalamu omwana eyasooka n'amuzaalamu owokubiri n'amuleka nga alina olubuto lwa mwana wa kusatu n'akwata ekkubo n'agenda mu Abu Dhabi fakti yali Sharija n'agenda n'abeera Sharija n'amalayo ebbanga omwaka ogusooka ogwokubiri ogwokusatu ogwokuna n'abeerayo omwaka ogwokutaano n'ayingira omwaka ogw'omukaaga omuddu omuwala ono n'agezesebwa essente zennyini taziweereza omuwala bamugoba mu nju omuwala alina abaana naye omuvubuka amugamba akola era amugamba yagenda Dubai kola era amugamba ngumiikiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'abaana n'aleeta ekigezo ekinene eri omuwala ono omuwala n'agezesebwa ne shayatin ne bamusomerera omuvubuka n'afuna amawulire nti mukazi wo shayatin amajinni gamukutte bali mumusomerera naye ajja kutereera wallahi thumma wallahi omuvubuka kyeyasasula omuwala bwe yadda yatuukira mu kuwasa wiiki yennyini gye yakomawo n'akola nikah naye kati alaga nti akyayagala omuwala oli naye omuwala naye agezeseddwa n'obulwadde omutawaanyiza shayatini zimutawaanyiza Allah amugezesezza nazo tusaba Allah amutaase ayina abaana ono ali mu kufupiana mukazi mugole ye gwalabanga omugole abange twegendereza abavubuka ebintu bye tukola eno amaana okuwasa kwe tuwasa abaana abandi abange obuvunaanyizibwa omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam omusajja omu yajja waali hadithi n'amubuuza nti wange omubaka wa Allah amugamba nti ya Rasulullah hadithi eno erimu Abu Dawuda sahaba gwe bayita Muawiya ibn Haida radiyallahu anhu sahaba ono agamba nti qultu ya Rasulullah nze kennyini ye yanyumya nti yabuuza omubaka wa Allah n'amugamba nti wange omubaka wa Allah mal haqqu zawja ahaduna alayhi wange omubaka wa Allah buvunaanyizibwa ki omu ku ffe bw'alina okutuukiriza eri mukyala we buvunaanyizibwa ki bwe nnina okutuukiriza oba omu ku ffe bw'alina okutuukiriza eri mukyala we ma haqqu zawjati ahaduna alayhi omubaka sallama n'amugamba nti ekisookera ddala an yut'imaha idha tu'imta n'amugamba nti musajja gwe owange omu ku mmwe erimu by'alina okutuukiriza eri mukyala we olyanga nga naye alidde kikulaga nti ffenna omusajja alina obwongo bw'obanga olya kakasa nti ne mukyala wo alidde naye oli Dubai oli London oli ku kyeyo gy'oli oli emmere esinga okuba ennungi mukyala we ali mu kubonaabona n'abaana wamulako e Uganda talina dduuka lyateewozeeko atuuse n'okukyusa amakubo akyusa emikwano bonna bawangaana bwe yabeewolako gwe eri oyo oli mu kujooga Mungu olyanga bw'oyagadde abange musajja gwe oba abaddu abavubuka bannange tuli babi nnyo ebikolwa ebyo bye tukola wallahi nabbi n'agamba omusajja ono nti musajja gwe amugamba nti ebimu by'olina okutuukiriza eri mukyalawo lyanga bw'obanga alidde bw'okakasa nti mukyala we alidde naawe lya naye mwannyinaffe yagaye nti n'obuyambi bwennyini bwakuwa mmanta mukazi wattu ali ku kizibu ali ku mbeera mbi omukyalo ono abange abakkiriza twegendereze oba abavubuka twegendereze ebintu ebifaanana bwe biti hadithi eno gyeyongera era nabbi n'alamira omusajja ono n'amugamba nti wataksuuha omukyalo ono mwambaze naawe bw'obanga oyambadde mukyala wo mwambaze naawe bw'obanga oyambadde la ilaha illallah wallahi tunuulira ebikolwa byaffe
abavubuka bwe tuwangaala n'owangaala n'omwana w'abandi naye ng'engoye ze yava nazo ewaabwe nakati zayambala. Engoye ze yava nazo ewaabwe naye okanya kukyusa bikanzu, kukyusa bipale, bisaati by'oyambala, bigatto, naye ng'omwana w'abandi bamulabira eri n'amanya nti oyo si Zulufu, oyo Zulaikha, oyo gundi oyo. Balabira eri ne balaba ne bamanya nti oyo ayambala olugoye lumu lulinga nga uniform. Naye abange tuli balyaz'amaanyi abange abakkiriza tukyuse ebikola bye tukola. Bino byonna oluyisa lw'oyisa obi maama w'abaana bano muwala wa ayina oddusasulira mu bufumbo gy'alaze. Gwe jooga nga bw'oyagala, jooga Mungu, lyaza amaanya nga bw'oyagala. Myaka 10 omwana abandi omulese ku kikaliriro, wallahi mugenda gasimbagagana mu maaso ga Allah babiri. Ekisingako ekirungi omwana ono waali mutadde n'agenda afuna omuntu omulala gw'ayinza okuwangaala naye. Emyaka 10 njawulo ki n'omuntu atafumbirwanga? Hatta ne baulama batuuka okugamba nti n'emyezi 6 kinene nnyo okuleka omukyala. Emyezi 6 nga tulina mukyalawo kinene nnyo. Hadithi eno tugimalirize. Omubaka sallama n'agamba omusajja ono nti era tomukubanga mu kyenyi kye, tomukubanga mu kyenyi kye nga bw'onoonya oba bw'otunuulira abavubuka ensamba gye basambamu abaana b'abandi bawasizza. Bakwesize, bakulabanga alimu amagezi, ne bakuwa omwana w'abandi nga bangi be bamummye. Abange tufune entegeera entuufu. Abaddu bangi bagenda okukuwa omwana waabwe nga tabalemeredde. Tebabuliddwa wamuteeka mwana nga naawe bw'olina abaana bagenda omukuwa nga bakulamu obwesigwa. Agenda okuddako keewaabwe, okanya mugaana agenda waabwe naye nga ky'okoze feesi yo kimanyi. Toyagala dde waabwe bamutunuleko, toyagala agende waabwe omanyi baalabika bubi, okanya mugaana togenda. Munne twafiiriddwa ng'enenzike togenda, alina olubale mu feesi. Toyagala balulabe. Omukubanga akuba ente. Abange Allah subhanahu wa ta'ala agenda tuvunaana ebikolwa bino abavubuka bye tukola. Olujooga luno lwe tujooga, olwonoona lwe twonoonye abaana b'abandi. Omuwasizza, tomwambazza, tomuliisizza, tokunywesa, ebyokulwala byo wamugana tabikunyumiza, takubira ssimu ng'oli bbize, alina obwetaavu, omulesse mu nju emyaka 2, myaka 5 n'obudde obulala obusinga ku obwo. Kati ali mu mbeera efaanana bw'etyo. W'otuuka okubanga akuba ekisenge, feesi ogyonoonye. Nabbi agamba omuvubuka ono, obanga naffe atugamba nti omu ku mmwe abange bw'abanga akuba mukyala we takubanga mu kyenyi kye. Nabbi n'aleeta n'ekirala ekinene. N'agamba nti wala tuqabbih, omukyala ono oba omuwala gw'obeera owasizza, n'agamba nti wadde tomuswazanga mukyala wo, tomuswazanga. Bambekamu bavubuka babeera nga banyumya ebiboozi byabwe ebicaafu, n'anyumya ku bunafu bwa mukyala we, n'anyumya ku bunafu bwa mukyala we, nga n'abakyala mu bo mwebali. Embeera eno efaanana bw'eti abange si nkola ya busiraamu. Era nabbi n'aleeta ekisembayo mu hadithi eno, wala tahju illa fil bayt. N'agamba nti n'omukyala ono tomulekanga, n'atambula. Yagamba nti okujjako nga ali mu nju, mukyala ono olina mumuleka mu nju. Amakulu g'ebigambo bino ebisembayo nti okutambula kw'omukyala yenna kwalina okutambula, security gy'asinga okwetaaga erina kubeera yo, alina okubeera nga atambula naawe. Naye omukyala omulesse emyaka 10 atambula naani? Nabbi agambye nti omukyala tomulekanga okutambula oba omutambula naye. Yali enkola y'omubaka Muhammad sallama ng'atambula ne bakyala be nga bakakasiza ddala protection biidhnillah gye basinga okubeera nayo ey'omusajja ono. Tuye entambula leero abaddu atambula ne mukyala we naye ng'oba alinga atambula oba n'omuti. Omukyala ali eri aweesa omwana, eno aweesa ensawo, omukyala alina akaana akalala kakutte mu mukono, ye hajja ali eri akumba n'ekirevu kye, n'empale ziri waggulu, alaga musunni nnyo, mutabbuliiki, musalafu. Obusalafu buliwa? Ani afaanana bw'atyo mu basalafu abaasooka yakola ebikolwa ebyo ebifaanana bwe bityo? Mukyala we n'ayoza omugugu gw'engoye, alinga muddu waka, akuma ekyoto, eno osaba amazzi gakunaaba, eno n'ovuma zisiirye, eno amazzi gayiika, simanyi lwaki akyayayiika amata.
n'ovuma okusiriza emmere gwe n'olannamye olaba mupiira kuga olinga ayina endogoyi yeewakaawo naye byonna bikole naye wallahi byonna nga bw'obikola wallahi byonna tugenda bisangayo mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Oluwasa lwe tuwasa abaana abandi abange tetuwasa baddu muyambeko mu mirimu. Omukyalo w'ekika yeetikka amazzi bamusange ku bbowa ku taapu gye bagula amazzi ng'alwanira amazzi gwe senkagale oyagala gookya olyeyo otudde eri n'olubuto lwo oli eri mu dayiningi simanyi olinze emmere amazzi g'okunaaba nga tegagira bulungi amazzi aganyogwa gagawedde n'amala akyogera nti gaweddewo ng'okuba naye byonna bikole wallahi gyoga Mungu naye ogenda bisasulira oba omwana wajja kufumbirwa agaba n'amagoba ago naawe omwana wa bisasulire bamukuba emiggo naye ng'ali ku mabanja ago olubonyaabonya maama we. Nabbi agamba omusajja ono ti omukyala yenna tumulekanga yekka omukyala tatambulanga yekka tumulekanga okubeera obwomu naye ono alese omwana w'abandi emyaka 10 omwana w'abandi mute muleke agende bwe kiba kiganye azze amaharigo agende eri seeke yabawoowa kuba tagenda kuwangayira ku bunkenke ajja kumaliriza akoze ensobi amalirize ng'asobezza Allah ate ng'okwali okufumbirwa kwe tayagala kunyiiza Allah na kusukka nsolo za Allahu tabaraka wa taala. Abange twegendereze omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi endala nga mmaliriza hadithi ya Abu Huraira radiyallahu anhu ngeri mu Tirmidhi. Omubaka sallama hadithi Abu Huraira yatunyumiza agamba nti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagamba omubaka wa Allah okufasana emirimu ebiri ku ye n'agamba nti akmalul mu'minina imanan yagamba nti asinga obukkiriza mu bakkiriza asinga okuba n'obukkiriza obw'ekika ekyawaggulu mu bakkiriza ulira ebitendo asinga okuba omukkiriza weebuuze oli mukkiriza avubuka twebuuze tuli bakkiriza abanga bawala mwebuuze muli bakkiriza nabbi naga nti akmalul mu'minina asinga okuba omujjuvu w'obukkiriza mu bakkiriza yagamba nti ekisookera ddala yabasinga empisa si kyenjagadde mu hadithi eyo nabbi n'agamba nti era omulala era ekitende ekirala kyayina asinga okuba omujjuvu w'obukkiriza mu bakkiriza n'agamba nti wa khairukum era abasinga obulungi mu mmwe n'agamba nti abasinga obulungi mu mmwe abaffe era twebuuze tuli balungi oli amutenza empisa asinga obukkiriza mu bakkiriza agaye nti yatusinga empisa n'agamba nti ate abasinga obulungi mu mmwe n'agamba nti abasinga khairukum linisaihim abasinga okuyisa obulungi bakyala baabwe abanga okuyisa obulungi eri abakyala kuliwa nga yembeera bweti mwetuwangalira obuyambi bwonna tobumuwa abaana balwala fiiza azijjawa omukyalo ono buli walowooza essanyu lyeyalikokko naawe ng'embaga yakaggwa obudde buziba ne bukya nga atunula akwatakwata mu buliri nga takuwuliramu empewo buli akakona konna aba akawulira yalowooza nti bw'anaaba afumbiddwa tagenda kuddamu kufuna kunakuwazibwa kufaanana bwe kutyo naye gwe senkagale oli eyo gy'owangaalira wangaala naye olina obulyaza amaanyi mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala. Abange tukola bubi nnyo okuwasa abaana b'abandi ne tubalekawo ne tugenda ku byeyo nga mmaliriza bwe kiri n'abakyala abakutte ekkubo n'ava e Uganda agenze gy'agenze amaka gasuddewo abaana alabanga abakuze y'obwongo bimulaga nti bw'azimba ennyumba byonna mwebiri ennyumba yonna matiribona talina budde bw'owa abaana n'abeereyo mwaka gumu myaka 2 myaka 10 n'awangalira emyaka 2 kasita Skype yajja simanya ima omwana kati mulaba akuze nayogedde naye abanga ekyo tekimala omwana oyo no yeetaaga okutuulako naawe yeetaaga omubuulire yeetaaga omuyigiriza emirimu gy'ewaka yeetaaga omuwa obudde yeetaaga omulere olulera ng'omubaka lwerera abaana be ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Abazadde bangi baleseewo abaana ne bagenda gye bagenza okukola ku byeyo yaabalaga oba obwongo bumulaga nti kasoobaana bano bazimbira enju abaana ne basooka bakyekolera mu nju buli zambi lyonna nga mu nju mweriri yakuba ennyumba emuginkubire kati ekigundi kifaanana nti amazzi baagalese naye kuba ebifaananyi ne bamuweereza naye ng'oba olufu bwokka obugenda mu maaso mu mayumba g'abasiraamu abazadde amaka baagasuulawo bagenda kuwangaala bulamu obwo buwangaaliramu. Abange tubeere abaddu abasiraamu tulongoose obuwangaazi bwaffe bamaama bannyinaffe komawo olabirire abaana bo vaayo olabirire abaana bo kyo kinnyini olutambula lw'olimu terukkirizibwa kuba yagaana omubaka Muhammad sallama yagamba nti la tusafiru almar'a omukyala yenna tatambulanga olugendo
oluzibya olugendo olw'olunaku n'ekiro kyalo uli yayogera ku lunaku yakana nti omukyala yenna tatambulanga olugendo n'oluzibya ekiro kyalo olugendo n'ekiro kyalo okuggyako omukyalo oyo ng'alina maharam ng'olina maharam naye abaana banaatera kuyita ssenga tebakumanyi abaana banaatera kuyita jjajja waabwe omukyala tebakumanyi bakwerabiridde ddala nituwangala mu mbeera efaanana bwetyo abange ensonga zaffe kasa twazijjako Allah tetuzikwasa emitima gyaffe ne twesigamira obwongo bwaffe ne twesigamira okukola kwaffe ne twesigamira okutegeera kwaffe ke tulowooza nitutegeera nnyo Allah subhanahu wa ta'ala waatu n'atuleka nga atuteeredde edduniya tubonyeebonye nayo abaddu babonyeebonye nayo bayiribye bazze n'awangalidde eno ensi n'awangalira emyaka 10 eno n'awangalira 20 eno nawa agenda okudda nga ayanjala ngalo nga be yaleka gye yabaleka baatebe bamuwa emirimu abange twegendereze tulongose enkolagana yaffe Allah tutuukirize omuddu bw'olaba muvubuka nga tolina busobozi tolina budde bubeera na mwana w'abandi muleke abasajja abalina obusobozi abanaamuwa obudde ne bawangaala naye mu mbeera ey'essanyu bajja kumutwala naye bino ebyokuzannyira ku baana abandi omuwasizza oddosa ogenze Dubai olowooza bw'oyogera Dubai buli omu n'atya oba oyogera e London buli omu n'atya oba oyogera ensi yonna gy'owangaliramu n'olowooza nti kya bbeeyi abange ojja tegeera nti si kya bbeeyi ng'obulyaza amaanya buno bw'okoze obusanze mu maaso ga Allahu tabaraka wa taala abange twegendereze avuka tulongoose ku bibiri londako kimu imma sooka ogenda onoonya ssente okomewo wase oba woowasizza beera n'omwana w'abandi owangaale naye sala amagezi agawangaala naye Allah yagamba nti wa'ashiruhunna bilma'ruf abakyala bano muwangaale nabo mu mbeera esinga okuba ennungi ng'omu ku buwangaazi obusinga okubeera obulungi kwe kubeera ng'ofuna akadde k'obeerako naye ekiro akadde k'obeera naye buli wabeera akwetaagidde afuna embeera z'obwagazi weebuuze kati abumala atya emyaka 10 emyaka 5 emyaka 2 emyaka 3 emyaka 2 alaba tebaddiira ddala omukyala ono lowooza ye amala atya obwetaavu bwe omukyala tomutadde omukyala tomututte gy'oli omukyala tomulabirira omukyala tomwambaza mwana w'abandi muto ali awo kwega omulesi ku kizibu omufuukidde ekikemo abange twegendereze ensonga zaffe tuzikwate tuzizzeeyo eri abakulembeze b'obusiraamu abange batulamule ku mbeera efaanana bweti kubadde okukubiriza kwange kwenkubiriza baganda bange abange tulongoose emize gyaffe tulongoose ebikola bye tukola tujja kuvunaanibwa maaso ga Allahu tabaraka wa taala nga naye bw'owasa omwana w'abandi n'omuyisa bw'otyo akaseera kagenda kutuuka nga bawasizza wo naye byonna by'okola mutabani wo kaayende bamaama mumanyi nnyo okwogera nga mwolereza abaana bammwe abalenzi nze kati mutabani wange kasaabereyo ng'akuweereza akasente ebigambo bya muwala we toyagala bbirwa nti munnaye maama muŋŋambire akome njagala munnaye guma naawe munnaali yanoonya ssente olowooza omwana w'abandi ono gwe mwawasa mutabani wo omwana gwe yawasa mutabani wo ali eyo alya anywa asula ye bulungi talinamu kwemulugunya konna talaga bwetaavu nti amisinga omukyalo ono ye kassaako ssente gwe maama n'olannama gwe byonna mutabani wo kaabikole nga bw'omuwagira naye wallahi akaseera kagenda kujja ng'abazzukulu bo be bagabana ku mazambi ga kitaabwe ono buulira mutabani wo bamaama mubuulire baganda baffe abavubuka empasa gye basaamu n'entulugunya okuleka kwe baleka abaana abandi omwana ono oba mwannyinaffe ono ali kaseera kazibu tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abafaanana bwe batyo abanyweza abamalire era abawe n'abantu abalala abategeera Allahumma amin n'abavubuka abanga abasobezza tutegedde tusobezza tulongoose tudde eri bakyala baffe abaddumudde abaana mmwe babalabeko abaana bo banaatera okuyita kojja tebakumanyi olaba bagamba bugaali nti taata mmwe yabagulidde obugaali yaweereza ssente abanga obugaali si kyekikulu abaana bano baagala okunyumyako naawe baagala okubeerako naawe n'embeera endala ezifaanana bwe zityo okwogera n'abaana bo ku ssimu tekimala ayagala okukulabako waliwo bondi eyo Allah tabaraka wa taala yateeka wakati wo n'omwana wo ng'okukulabako bw'ati omwana ono ayina ekyongera ku bulamu bwe oba essanyu ery'enkizo ery'enjawulo subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh